Teyali mukadde lumu yali mulenzi na buli kimvimvyo yogola beyo beba walabo katunde. Haleluya. Kulamusizaako nnyina te mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Muganda waffe Joseph Segawa ng'agamba nti omutambuze emitendera mwe tuyita okugenda lwakuba okukaddiwa kati kizibu Adamu bye yali akati bizibu njagala kujjukiza nti Mukama mulungi, kwebaza gwazze atambula naffe mu episode zino zetuli mu kusomesa ali ku Just Gospel Media Uganda. Njagala kulamusaako nnyo nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Oli ku program amaaso ku kanisa tutunulira kye tuyita okufa, death. Haleluya. Oli ku Just Gospel, mwenna abali mawanga ag'enjawulo mbalamusizaako nnyo. Mwebale kuwuliriza, mwebale kugoberera, akwata peni n'okuwandiika. Gwe Mukama akwere ddala omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kitaffe omulungi omwesigwa, tukwebaza kubanga nate otuwadde akadde okubeera maaso go okuweereza eri abatukuvu. Lunaku luno ndutwala nga lwa muwendo kugera ebigambo bino. Twala ekitiibwa, twala obuyinza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abantu bano bawe omukisa, basomese mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Bamuteekera obusika okuva lwe yayingira ekintu teyaddamu kumanya. Ababadde bajja batugoberera, tulina ekintu kye tuli mu kuyigirizaako kiyitibwa death. Oli bw'awuliriza ekigambo kiyitibwa death kubeera kufa, right? Naye okufa kuno kuvaawa? Andowooza gumanyi azagoberera. Okufa kwa mirundi ebiri, wadde ng'okufa kuli kumu. Naye okufa kwa mirundi giri ebiri. Omuntu asobola okufa emirundi ebiri. Wangi tukaddemu, omuntu asobola okufa emirundi ebiri. Gitya? Omuntu twakutegeeza nga tannaba kufa mu mubiri, afa mu mwoyo. Omuntu afa mu mwoyo yoyo omuntu ayayawukana ne Katonda. Ng'omuntu ow'omunda emmeeme eyo yayawukana dda ne Katonda. Era kiki ekyabaawula? Kye kibi ekiri mu ggwe. Njogera ku ggwe atalokoka. Ekiri ekibi Adamu kye yakola. Ekibi kyayingira muntu omu ne kibuna ensi yonna, Adamu. Era jjukira Katonda ayogera ne Adamu ne Eva ng'abagamba nti omuntu yenna alirya omuti guno talirema kufa. Yali oda nga bagitegedde. Kitegeeza nti okufa kwaliwo, wangi kwaliwo, naye nga tekunnaba kufuna maanyi. Kufa kwaliwo kubanga babagamba nti temulirema kufa. Kitegeeza okufa kwaliwo. Era bwe bamala okulya ekibala, awo tulaba Adamu ne Eva nga badduka mu maaso ga Katonda. Bwe baamaliriza okulya ne badduka mu maaso ga Katonda. Kino kitegeeza ki? Jjukira Bayibuli tusomesa ti empeera y'ekibi kuba kufa. Kati Adamu bafa, ensi y'omwoyo efa, baawukana ne Mukama. Omuntu ow'omunda kasita ayawukana ne Mukama, kasita ayawukana ne Katonda, ekibaawula kibeera ki?
kibeera kibi kyekyawula omuntu. Olaba nti Katonda ajja anoonya Adamu. Oli ludda wa? Adamu nga yeekwese. Kyali kimwekwesezza, yali ayonoonye mu maaso ga Katonda. Yali akoze ekyo ekyali ekibi mu maaso ga Katonda, bassebo ne bannyabo. Era ekibi kyayawula Katonda ne Adamu. Ensi n'ekolimirwa, omukazi n'akolimirwa, omusota ne gukolimirwa, awo omuntu n'asigala nga takyasobola kuwangaala. Era yawangaala ennyo yali Mefusela, emyaka 969. Nti n'emyaka gye yawangaala teyaweza lunaku okusinziira ku kibalo kya Katonda. Petero ekisooka 3:8. Olunaku 1000 lwenkanankana olunaku lumu mu maaso ga Katonda. Era olunaku lumu lwenkanankana emyaka 1000 mu maaso ga Katonda. So eyaweza emyaka 969 yali abuzaayo emyaka 31 okuweza olunaku olumu. Tuli ffenna. Kitegeeza nti ne Adamu yennyini kabireeta teyaweza lunaku mu maaso ga Katonda, teyaweza lunaku ku nsi. Kati gwali eyo ampuliriza, oyinza okuba nga ne seconds 10 tonaziweza oba toliziweza, n'eddakiika nga toligiweza, oba oliawo n'essaawa nga toligiweza ku nsi, okusinziira ku calculation, time and season za Katonda. Tuli ffenna. So ekibi ne kiyingira bwe kityo. Ekibi ne kyambala amaanyi. Agamaanyi ne galeeta okufa. Kwegamba okufa ne kwambala amaanyi. Omuntu ow'omunda, ensi ye ey'omu mwoyo nezimbibwa okufa. Kwegamba okufa ne kugyetooloola. Era omuntu kasitaafa ng'afiiriddemu ekyo ekibi aba azikirira mu bunnya obutakoma, mu muliro, kubanga yawukanye ne Katonda. Ekibi kyawula omuntu ne Katonda, okwo kubeera kufa kwa mu mwoyo. Kyova olaba Bayibuli etusomesa nti Kristo bw'ajja agenda ku musaalaba n'abambibwa n'akomerera ekibi. Ye yafuuka ekibi, yayambala ekibi, kikomererwe ku musaalaba, kimalibwemu amaanyi. Okufa kumalibwemu amaanyi nga tekukyalina maanyi. Kristo oluvannyuma lw'okugenda ku musaalaba, eri oyo yekka akkiriza Kristo, okufa kuba tekukyalina maanyi, era kuba tekukyagasa, era kuba tekukyatiisa. Lwaki? Kubanga ekibi kyaggyibwawo. Gwe Kristo n'afuuka olutindo olukuconnectinga ne Katonda. Kitegeeza nti ayali yazika, ayali yazaawa, kakana akomyewo, otabaganye ne Mukama, otabaganye ne Katonda. Kristo ye mutabaganya waffe ne Katonda. So kati oba okomyewo, kuli okufa kuba tekukyakulinako buyinza, kubanga ekibi tekiri mu ggwe. Okkiriza Kristo, ye yakikomerera ku musaalaba. Naye ate oli atannaba kukkiriza Kristo, ekibi ekyo, okufa okwo kuba kukyali mu bulamu bwe. So waliwo okufa okw'omu mwoyo. Kyova la Bayibuli etusomesa
nti omuntu bw'abeera mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja nga biri bikoze bitya, nga biri biweddewo. Ebyo tubibalira mu mwoyo kubanga okkiriza Mukama waffe Yesu Kristo n'olokoka n'ozaalibwa omulundi ogwokubiri n'otambula ng'omulokole bw'alina okutambula. Omuntu ow'omunda aba anaziddwa, omuntu ow'omunda yali yazika aba aggiddwayo mu kufa mu magombe gali, laba ng'afuuse mujja. Mukama yeebazibwe. Kati ate ne wabeerawo okufa okw'omubiri. Nkujjukiza nti okufa okw'omubiri gwe mubiri gwo, kale omwoyo gwo, omuntu ow'omunda okwawukana n'omubiri. Singa omuntu ow'omunda omwoyo ogwo gwawukana n'omubiri, okufa okw'omubiri kuba kuyingiddewo. Okufa okw'omwoyo, singa omwoyo gwo guba gwawukanye ne Katonda, ng'ekibyawudde kibi, okwo kufa kwa mu mwoyo. Okufa okw'omubiri kwe kubeera nti omubiri gwo oba kite sonyiwamu, omwoyo gwo ne gwawukana n'omubiri. Awo okufa okw'omubiri tuba tukulaba. Awo omubiri gwo guba gugenda kuvunda. Kyatuuka ku Mukama waffe Yesu Kristo. Matayo 21 olunyiriri lwali lwa 45 eyo yonna ojja kutuukayo. Naye 46 Matayo 27 tugenda kusoma ennyiriri mpanvuko tulabe Mukama waffe Yesu. Obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda. Matayo 27:46. Obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda, Yesu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene n'agamba nti Eli Eli lama sabakthani, amakulu gaakyo nti Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza? Amiina. Naye abalala abaali bayimiridde bwe baawulira ne bagamba nti ono ayita Eriya. Amangu ago munnaabwe omu n'adduka n'atoola ekisumwa n'akijjuza omwenge omukaatuufu n'akissa ku lumuli n'amunywesa. Abo abatabuliki nno bwe bagamba nti Yesu yanywa omwenge ku gundi, kale ne bamunywesa. Naye abalala ne bagamba nti leka tulabe nga Eriya anajja okumulokola. 50. Naye Yesu n'ayogera nate waggulu n'eddoboozi ddene n'ata omwoyo gwe. Kristo ata omwoyo gwe. Yamala okwogera bye yayogera n'amala n'ata omwoyo gwe ng'alaba akadde kaweddeyo, mission yagimaze, buli kimu akikoze, tewali kyatakoze. Mission completed. Njagala kutegeeza nti omwoyo ogwali mu Kristo bwe yaguta omubiri gwe ne gufa, kiddemu omubiri gwe guba tegukyali, omubiri guba gufudde. Naye njagala nkujjukize, ampuliriza, nti ye Kristo yali tayawukananga na Katonda mu mwoyo, olw'ensonga nti teyalina kibi mu ye, okusinziira ku kitabo kya Peter 2:22. Teyalina bulimba mu ye, so tewali kibi kyali kyamwawula. N'ata omwoyo gwe. 51 Matayo 27:51. Laba ejjigi lya yeekalo ne lirirukamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi, ensi n'ekankana, enjazi ne zaatika, entaana ne zibikuka, emirambo mingi egy'abatukuvu abaali beebase ne gizuukizibwa. Abaali beebase, awo we tugenda. Emirambo mingi egy'abatukuvu abaali beebase, Bayibuli esomesa nti ne gizuukira.
Mukama yebazibwe ne gizuukira n'ennyiriri endala mpanvu nnyo nabokkiridde wansi. Bayibuli esomesa nti bwe baazuukira ne batambula mu kibuga nga bakumba bazuukidde. okuva lw'ozaalibwa olina olugendo lw'otambula. Baali beebase, akagambo ke njagadde okuwulire, baali beebase nti n'abaali beebase. Kakati ffe abaana ba Katonda tetufa, twebaka bwebasi. We don't die but we sleep. Kati okufa tekulina makulu mu bulamu bwaffe, twebaka bwebasi. Ekiyitibwa okufa gye tuli kubeera kwebaka. Bayibuli esomesa nti n'abafu abaali beebase, kitegeeza abo baali bafudde nga bakkiriza Kristo, abo baali bafudde nga bategedde ku Kristo, abaali bafudde mu biseera ebyo nga bakkiriza Yesu. Newankubadde nga Bayibuli tetulaga bantu bano baali baani, baali bakkiriza wa Yesu, naye tukkiriza nti baali bakkiriza dda Yesu mu myaka egyo emitono Yesu gye yamala ng'abuulira enjiri. Ne bazuukuka ne bavaayo ne batambula mu kibuga, abantu ne babalabako. Baali beebase kwebaka. We don't jukira ng'ayogera ku bamuleetera mawulire ga ani yali afudde ono. Waliwo omusajja yali afudde mu Bayibuli awo, n'abagamba nti tafudde, yali Laazaalo. Yebasi, Laazaalo yebasi, teyapapa na kujja kumusisinkana, yajja wayiseewo ennaku nga 3 nga tapapa ali ku bibi peesi ye. Lwaki? Kubanga ye yali akimanyi. Pawulo kyava ayogera nti okufa mu magoba gye tuli, ye ng'ayaayaana n'okufa, awulira ayeesunga bwesunzi, nfa ddi nve wano ŋŋende. Yesu kyagamba nti tafudde, yeebase. Abantu b'okukyalo lwakuba tokimanyi nga bakukyawa, Katonda n'amala kutaka bakaweddemu, olyejjusa amalala n'okujoga, omulamuzi alamulira abawejjere. Mukama yebazibwe nnyo, mikwano gyange abalungi, twagala okwebaza Katonda. Basesalonika ekisooka 4:14 atuuseewo gamba nti amiina. Kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira, era Katonda alireeta bw'atyo abeebaka wa Yesu wamu naye. Kati waliwo abeebaka wangi tukaddemu ffenna, waliwo abeebaka beebo abaafa nga bali mu Mukama waffe Yesu. Abo bayitibwa abeebaka, they don't die. Lwaki twogera bwe tutyo? Olw'ensonga nti okufa kuba tekukyalina makulu. Okufa mwoyo, tukiddemu ffenna, okufa mwoyo. Mwoyo nti kuba tekukyalina makulu mu bo, olw'ensonga nti bakkiriza Kristo. Ekyo kye yakola ku musaalaba kyasanyawo okufa ne kuba nga tekukyalina makulu, nga tekukyalina maanyi. N'olwekyo omuntu yenna atya okufa, njogera ku ggwe eyalokoka,
ng'otya okufa kitegeeza wabeerawo obuzibu. Lwaki otya okufa? Lwaki otya omwoyo gwo okwawukana n'omubiri? Lwaki? Kubanga okyalina by'oyagala okumaliriza ku nsi. Mugamba kakola ekiramo abalangira ddogo ntera bo bamukyawa ebyabaliddawo teri kumanya wakusasirwa oyo bambi yerabidde Yoswa omuddu wa Musa bwe yali bamuteekera obusika okuva lwe yayingira ekintu teyaddamu kumanya bwe yali yavuddewo amaze okugenda byonna bye yali akoze eby'ekitalo abalamuzi abatali bateeketeeke bye yali akoze ne babifuulafuula omutambuze Kama ibazibwe nnyo. Lwaki nsiriikiriramu bwe nti mba njagala obeeko ebintu by'ofumitirizaawo olubuuza. Kama ibazibwe. Njogera naawe omulokole eyalokoka. Okufa tekuba na maanyi eri bulamu bwo. Mujjukira omusajja eyayitibwa Stefano yakubibwa amayinja n'afa. Tunatera okumaliriza. Ndowooza no episode esembayo okufa. Stefano Bayibuli tusomesa mu kitabo kya bikolwa by'abatume 7 Stefano ng'afa. Stefano yakola Kristo kye yakola ku musaalaba, obadde okimanyi? Bwe yali afa yategeera nti omwoyo gwe gugenda. Naye n'agamba nti bano basonyiwe. Stefano basonyiwe bano. N'ata omwoyo gwe n'asaba omwoyo gwe gutwalibwe. Yeebaka. Stefano yeebaka. Kama yeebazibwe. Lwaki tetusoma bikolwa by'abatume? Ali ludda wa bikolwa by'abatume 7 atuuseewo 7. Tandikira mu 7 bikolwa by'abatume 7 54. Eno waggulu baali bamukwata abuulira enjiri. 52 bikolwa by'abatume 7 52. Nabbi ki gwe bataayiganya bajjajjammwe? Battanga abaasooka okubuulira ebigambo eby'okujja kwe omutuukirivu gwe mumaze okuwaayo kaakano okumutta. Mwe abaaweebwa amateeka nga bwe gaalagirwa bamalayika so temwagakwata. 54. Awo bwe baawulira ebyo ne balumwa mu mitima gyabwe ne bamulumira obujiji. Stephen abalangira. Kitegeera. Naye bwe yajjula omwoyo omutukuvu. Stephen yali alina omwoyo omutukuvu. Yes. Naye bwe yajjula omwoyo omutukuvu n'akaliriza amaaso mu ggulu n'alaba ekitiibwa kya Katonda ne Yesu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Alaba Trinity, alaba obusatu. Omwoyo omutukuvu waali n'alaba Yesu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. That's a Trinity. Kitaffe, Omwana n'omwoyo omutukuvu. Stefano yabalaba ng'atunudde waggulu kubanga omwoyo omutukuvu yali naye. N'alaba Kitaffe n'alaba ne Kristo. 56. N'agamba nti laba ntunuulidde eggulu nga libikkuse n'Omwana w'omuntu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda.
ne balekana n'eddoboozi ddene, ne baziba amatu gaabwe, ne bamweyiwako n'omwoyo gumu Siteefano oyo, ne bamusindiikiriza. Bikolwa Batume 9:58. Ne bamusindiikiriza ebweru w'ekibuga, ne bamukuba amayinja. Abajulirwa ne bateeka engoye zaabwe ku bigere by'omulenzi erinnya lye Sawulo. 59. Bikolwa Batume 7:59. Ne bakuba amayinja Siteefano. Bwe yasaba n'agamba nti, Mukama wange Yesu, twala omwoyo gwange. Yagamba twala omwoyo gwange. Kristo naye yakikola. Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo, Kristo, Bayibuli esomesa nti naata omwoyo gwe. Omwoyo gwe ng'agwawukanya n'omubiri. Ategeera nti agenda. Omuntu nkujjukiza nti omuntu bw'aba afa, waliwo akadde akatuuka n'ategeera nti agenda. Takyalina budde, obudde buweddeyo, ssaawa yakudda ka. Bafilipi 3 olunyiriri 20 kudda ka ewaffe mu ggulu. N'agamba nti kati ŋŋenda. N'agamba Kristo, twala omwoyo gwange. Bikolwa Batume 9. Bikolwa Batume 7:59. Bamukuba amayinja Siteefano, bakuba mubiri. Kati omwoyo bwe gwawukana n'omubiri, omubiri gufa. Okwo kufa okw'omubiri. 7:60. Bikolwa bya Batume. N'afukamira n'akaba n'eddoboozi ddene nti, Mukama wange, tobabalira kibi kino. Bwe yamala okwogera ebyo, ne yeebaka. N'akola ki? Ne yeebaka. Wakusasirwa omuntu okwerowooza nti alibaawo era terikuvaawo, tyera obulamu bwe teri bukadde. Bamala omukola bino byonna, alaba Kristo n'amugamba nti, Mukama wange nkusaba, twala omwoyo gwange. Siteefano teyafa mu mwoyo. Lwaki? Kubanga yali alina connection n'eggulu, ng'alaba ebigenda mu maaso. N'abagamba munnyanirize nzija. Ayingirawo nga generaali. Kumwe mwenna ani yali abaddeeyo, n'owulira nga naawe weesunga. N'ogamba ne Kristo, n'osaba essaala n'ogamba naye mbadde nkusaba ontwale. Ntwala mu butuufu. Mpulira njagala ontwala, ntwala. Wano wacaafu, wano wawunya, wano waliwo abantu tebaagaliza, ensi yonna mbi, ntwala. Obucaafu obuli wano seetaaga. Ani yali atuuse ku ddaala erifaanaganako bwe lityo? N'agamba nze mbutuufu mpulira nkooye, njagala genda. N'otta obulamu gwe mwoyo guli munda mu ggwe. Ye muntu w'ow'omunda. Siteefano amuta. N'agamba nedda. Kubanga ng'akitegedde nti akadde kaweddeyo. N'agamba Yesu, nsaasira, omuntu ono mutwale. Twala omwoyo gwange. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bwe yamala okwogera ebyo byonna ne bamukuba ng'ategedde omuntu ng'agenda okufa ategeera. N'ata omwoyo gwe. Kristo yatta omwoyo gwe. Siteefano naye akola ekintu kye kimu. Bwe yamala obyogera ebyo, bamukuba amayinja. Omwoyo gwe bwe gwayawukana n'omwoyo, omwoyo gwe bwe gwayawukana n'omubiri, Bayibuli esomesa nti ne yeebaka. Teyafa, yeebaka. Kati ffe abalokole abakkiriza Kristo tetufa, kwebaka. We sleep, we fall asleep. Omubiri gusigala mu station eyo.
ng'ekiddako kuvunda. Nga bwe webaka ekiro mu tulo, omubiri gwo gubeera mu station, omubiri nga tegumanyi biri ku nsi, teguvunda naye gubeera ku station nga tegutegeera biri ku nsi. Ekisigala kitegeera eby'oku nsi n'eby'omu ggulu gwe mwoyo. Omuntu ow'omunda yabeera ng'atambula, aloota, aleeta kino, Katonda ali mu kwogera naawe mu kiro, naye ng'omubiri guliwa? Omubiri guli mu kufuluuta, guli mu kufuka ku buliri, guli mu kufuuwa, nsiri zikuluma, tofaayo. Omubiri gwo gubeera mu kufumba buugi, kenenula malusu ne gakulukuta ne gayiika, n'owanika amagulu n'odda eno n'okyuka, abamu mufuluuta ne mugwa wansi ne bakuyoolawo ne bakuzza ku buliri nga tonnaba kuzuukuka. Omubiri bye gubeeramu. Bayibuli tusomesa Basesalonika ekisooka 4:13. Naye tetwagala mmwe obutategeera. Wangi, tetwagala mmwe obutategeera abooluganda, ebyabo abeebaka mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi. Ddemu Basesalonika ekisooka 4:13. Naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda, ebyabo abeebaka mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi. Kakati ffe bwe nva mu bulamu buno, gwe n'onakuwala oba totegeera oba ignorant, tekiri nti obeera stupid. You are not stupid but you are ignorant. Oluganda ne lufunza ebigambo awo ne lutagaziya. Obeera tomanyi kigenda mu maaso, obeera ignorant. Bane kye kigenda mu maaso simanyi. Mani simanyi yakubye goolo meka, mbadde nakazuukuka, mbadde nfuluuta sibimanyi. Kitegeeza you are ignorant, totegeera bigenda mu maaso, but you are not stupid. Mina so Bible egamba nti abooluganda saagala mmwe, tetwagala mmwe obutategeera. Tinjogera naawe ampuliriza, kati nze Pawulo ayogera naawe mu bigambo bino, naye Kamada gwampuliriza, njogera naawe Yusufu, njogera naawe Ajala, njogera naawe Saara, Maimuna, Nakibuuka, Nanca, naawe njogera naawe Steera, Umaru sikwerabidde, John, Marko, Matayo, nammwe mbagamba temubeera nga abatategeera. Baganda bange, ebyabo abeebaka, buli muntu yenna gw'omanyi eyafa nga yafiira mu Kristo, oyo yeebaka. Bw'oddaawo n'onakuwala ku lw'omuntu oyo yagenda, oba olina kye weetaaga ate okutegeera ekirala, oba tolina ssuubi. Lwaki? Basesalonika ekisooka 4:14 atuwa ensonga lwaki. Wangi, kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira era Katonda alireeta bw'atyo abeebaka wa Yesu wamu naye. Tukaddemu, lwaki tolina kunakuwalira oyo afudde gwe tugamba nti yeebase mu ka bracket yeebase kubanga yafiira mu Kristo? Kubanga Basesalonika ekisooka 4:14, kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira era Katonda alireeta bw'atyo abeebaka ku bwa Yesu wamu naye. Bayibuli esomesa olw'15 Basesalonika ekisooka 4:15, kubanga ekyo kye tubabuulira mu kigambo kya Mukama waffe nga ffe abalamu abaasigalawo
kati ffe abaliwo aboogera ffe abalamu okutuusa okujja kwa Mukama waffe tetulisooka abeebaka. Kristo bwadda akagombe ne kafuuyibwa n'akomawo okunona ekkanisa, rapture, okukwakulibwa kw'abalonde, ekkanisa etaliko bbala wadde olufunyiro, sekendi emu nakatundu ka sekendi mya abeebaka mu Kristo emibiri gyabwe girizuukira, naye nga gyambaziddwa omubiri ogw'omwoyo. Bwe guliwa guno omubiri n'omusaayi tegugenda kusikira bwakabaka bwa Katonda, naye waliwo omubiri ogw'omwoyo. Ogwo gwe gujja okusituka kubanga guwewuka. Guno guzitowa, guno tegusobola kwambuka, guli guwewuka. Gwe guli Yesu gwe yalina ng'amaze okuzuukira n'asituka nagwo, n'agenda mu Batomasi ne bamuteeka olugalo mu mbiriizi ng'olugalo lubuliramu, ne bateeka olugalo mu bibatu ne tukkiriza nti y'ono gwe omubiri ogwayita mu kisenge. Ng'abayigirizwa ba Mukama waffe bali mu kisenge ne batya, ayingidde atya wano? Tuli ffenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. So njagala kumaliriza naawe mukwano gwange ampuliriza ayakkiriza Mukama waffe Yesu. Tolina kutya kufa. Buli wootya ennyo okufa mwoyo, obeeranga azza guli omwoyo gw'ekibi gwakomererwa, obeeranga agezaako okugumeza mu bulamu bwo, kubanga okufa kwayawula omuntu ne Katonda. Okufa Bayibuli esomesa nti empeera y'ekibi kufa. Kati ekibi kyawula omuntu ne Katonda. Kibi kyawula omuntu ne Katonda. Omuntu ow'omunda ayawukana ne Katonda ng'oli mu kibi. Ekibi kyawula omuntu. Empeera y'ekibi kufa. Obeera ofudde completely and also. So tukugamba nti mu nsi ey'omwoyo wafa, you are a moving dead, a walking dead. Otambula kungulu tukulaba watambula, naye munda oba wafa dda, oba mulambo ogutambula mu mwoyo nga wafa dda. Kati mu mubiri gwe mwoyo gwo y'omuntu ow'omunda okwawukana n'omubiri, omubiri gugenda kufa. Then tukuziike. Kati ffe abakkiriza Kristo biba tebikomye. There is life after there. Obulamu bwaffe buba tebukomya, buba tebweyongererayo ddala till eternity, mu butaggwaawo, mu butakoma. Lwaki? Kubanga twakkiriza Kristo tuba tugenda kuyingira obulamu buli obw'essuubi, obulungi, obuwooma, obutaliimu covid, simanyi mpiso, simanyi bino bikompola, simanyi nti ate gundi akoze bwati, simanyi nti ate wazzeeyo makuloni, simanyi nti ate kakati baleese biki, simanyi nti ate waliyo siriimu, simanyi nti ate amasannyalaze gavuddeko, mbw ate kafiyu, ate mbw enjala ennumye, ate njagala kunywa. No, buli bulamu bubeera bulala. Mbukwagaliza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbukwagaliza obulamu obwo buyingiremu. Njagala kusaba naawe atakkirizanga Kristo nga tumaliriza topiki eno olunaku olwaleero. Oyinza okuba nga tokkirizanga Mukama waffe Yesu Kristo. Oyinza okuba nga gwe tewabitegeera. Oyinza okuba nga walokoka naye n'obivaamu. Njagala kujjukiza nti there is life after this life. Obulamu obwo nga bumaze okugenda, waliwo obulamu obulala bw'olina okubeeramu. Naye obulamu obwo bw'olina okubeeramu butandika kati. Okolerera obw'olwaleero. Abagezigezi boogera ne beeyogeza mu byobufuzi nti oba oyagala kulaba gavumenti eddako ogikolerera, gondera eriwo olabe eddako. Siwegogera. Njagala kutegeeza obulamu buli obutaggwaawo bwe twogerako butandika kati. Wano wotandikira wano.
okkiriza mukama waffe Yesu Kristo n'olokoka, njagala kusabako naawe ali yampuliriza nga tumaliriza. Kitaffe omulungi omwesigwa, njagala kwebaza kubanga oli mukulu, oli w'amaanyi Mukama, teri n'omu akwenkana. Nteeka abantu bano mu mikono gyo gw'ayinza byonna. Nsaba n'omukyalo oyo n'omusajja oyo awuliriza ebigambo bino, yogera n'obulamu bwe obw'omunda, yogera n'omuntu we ow'omunda Mukama, omuzze bujja ayali yazika nga yazikirira Mukama, muzze bujja. Komyawo emmeeme eyo eyali yazika nga yawambibwa amaanyi g'ekibi, amaanyi g'okufa, ng'ensi ye y'omwoyo yafa. Taata ng'alinze bulinzi kufa kwa mubiri azikirire, tetukigaana okubaawo. Taata lokola omwoyo ogwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala kuzzaamu amaanyi nga nkutegeeza nti Katonda waali era mulamu, era alina ensonga ku bulamu bwo. Gwe yalokoka, njagala omanye, nyweza Yesu. Ekyo ky'obugagga kyokka kye tulina, ekyo kye ky'obugagga kyokka kye twaweebwa. Obulamu buli mu Kristo. Bw'aba muffe naffe nga tuli mu ye, tiki tetufa, kwebaka bwe basi. N'olwekyo okufa okutiira bwereere. Lwaki otya okufa? Kubanga okyawoomerwa wansi, okyawoomerwa katogo, okyagala okutambula, okyagala okugenda okulaba abakyala baami, muggulu teri kuwasa, olina okubimalira bano byonna. Ogamba okyagala kukola eddalu lyo n'effujjo lyo, okyalina obudde bungi nnyo. Njagala kujjukiza nti obudde bw'olina wano ku nsi, it's to do the will of God. Kola ekyo ekyakutonza. Lwaki watondebwa ku nsi kuno? Oliko nga muyise, oyitawo buyisi. Wanjitukaddemu, oyitako buyisi, toli waawo, oli mutambuze, oyitawo buyisi. Joseph Segawa agamba nti mutambuze. Mbagala nnyo, Mukama banjagalire. Tuliddamu olulala, episode eno ekomi wano. God bless you. Amen. Kota teyali mukadde, lumu yali mulenzi, na buli kimvimvyo yogola beeyo, beba walabo katundu edda baliwo. Okuva lw'ozaalibwa olina olugendo, lw'otambula okutuusa lw'odda gy'oba. Obuto, obuvubuka n'obukadde, gy'emitendera mwe tuyita okugenda. Lwakuba okukaddiwa kati kizibu, Adamu bye yali akati bizibu. Olunaku lw'eggulu wano oluzibu okuluweza olulamba. Ensi tuginogako kale makola, bulamu bw'ensi eno tebukyanyuma nnyo. Nze kyennava ntandika okuteekateeka, mponya abaliddawo emivuyo. Tambula ng'omanyi lumu oligenda, mu nsi tuli bayiseera bagenyi. Bigere muntu wange, teekateeka balema okukwevumanga. Tambula ng'omanyi lumu oligenda, mu nsi tuli bayiseera bagenyi. Wano mu biseera bigere muntu wange, teekateeka balema okukwevumanga. Lwakusasirwa omuntu okwerowooza nti alibaawo era teri kuvaawo, tyera obulamu bwe teri bukadde, afaanana lufomege yabaawo. Buli lwe bamugamba kakola ekiraamo, abalangira ddogo nti era bo bamukyawa. Ebyabaliddawo teri kumanya, wakusasirwa oyo bambi yeerabidde. Yoswa omuddu wa Musa bwe yali, bamuteekerateekera obusika. Okuva lwe yayingira ekintu teyaddamu kumanya. Bwe yali yavuddewo amaze okugenda, byonna bye yali akoze eby'ekitalo. Abalamuzi abatali bateeketeeke, bye yali akoze ne babifuulafuula. Tambula ng'omanyi lumu oligenda, nsi tuli bayiseera bagenyi. Omutambuze bigere muntu wange, teekateeka balema okukwevumanga. Omutambuze ng'omanyi lumu oligenda, omutambuze bayiseera bagenyi. Omuyise bigere muntu wange,
olyejjusa abantu b'oku kyalo lwakuba tokimanyi nga bakukyawa katonda n'amala kutaka bakaweddemu olyejjusa amalala n'okujoga omulamuzi alamulira abawejjere saabalamuzi era tanyooma baana be kusaba omutyenga mwana wange omussengamu ekitiibwa muntu wange abantu olamusangako kale bana lwolifa wakiri abo balumwe ofubanga n'otabe